Twekobe bwetu bwefaanana mu kiseera kino kyokka ng'ekyayooyootebwa olunaku mulindwa lutuuke ng'etemagananga mukene. Bino bye bimu ku bikolebwa okuweesa omutanda n'Obuganda okutwaliza awamu ekitiibwa mu matikkira Jubireewo agagenda okubaawo nga 31 omwezi guno okuyozayoza Ssaabasajja okutuuka ku myaka 25 ng'alamula Obuganda. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero alambudde emirimu egikolebwa mu Lubiri era n'ayatula olunaku Twekobe wegenda okukwasibwa omutanda. Nga 22 mwezi guno twagala abakola emirimu gyonna nga bamaze ba Ssaabasajja bw'anajja ku Lwabiri mu ennyo okukwasibwa Twekobe ejjudde twagala nga Bugwe yaggwadda ne Twekobe yennyini ng'emaze okuteekebwamu ebibajje n'okusigibwa langi n'okuyooyootebwa. Katikkiro asiimye abaliko emirimu gyonna gye bakola mu Lubiri mu kiseera kino era n'abasaba obutaddirira. Waliwo olukiiko lwa Twekobe ejjudde lwe twakwasa omulimu ogw'okulaba nti Twekobe sibwamu ebibajje bakola wamu n'abana abazimbi abasiiga langi naki mbadde nze tuba tuzze ne bannange bano okulaba emirimu gino bwe gitambula naye n'okubazaamu amaanyi sente zonna ze batuwadde ze tufunye tuzisipendinze. Bwe bagamba nti nannyini mufu yakwata awawunya ne kamala byonna akalaatidde Obuganda okwenyigira mu nteekateeka ezigenda mu maaso. Ensonga etuleesera nk'owoola Obuganda bwonna abo abasobola okujja okukola bulungi bwansi mu Lubiri bajje, abasobola okujja okukola Bugwe kwegatta ku nkerettanyi bajje, abaagala okujja mu keejago mujje mwejage nga 24 wajja kuba yakeejago, tusobole okufuna omukolo ogujja mu myaka 25. Enteekateeka endala ezisuubirwa mu kawefube okukuza amattikira Jubireewo mulimu okusala mu mizikiti egy'enjawulo saako okusaba okutegekeddwa mu masinzizo ag'enzikiriza ez'enjawulo n'ekigendererwa ky'okusabira Ssaabasajja Obuganda wamu n'eggwanga okutwaliza awamu. Gerald Luyima, NTV ku ssaawa emu.